Bannayuganda bannange mwenna, eno video mwenagirabira nja kuba maze okuyitamu. Ngenze bweru w'eggwanga okwatagana ne bannaffe ab'enjawulo n'ebitongole eby'enjawulo okola emirimu egy'enjawulo naye ng'emirimu egyo gyonna gikwatagana na struggle yaffe y'okunuulira eggwanga lyaffe Uganda. Era nga ku kiseera ekituufu nja kukomawo nate okwongera mu maaso n'emirimu era ne bitutambuza byonna ebya struggle y'okutaasa Uganda yaffe. Nga akatambi kano kafulumye President agenzi abamu bagambye kati opposition ebeweddewo ne bajjawo n'akatambi ka muzeeyi akagamba group ya Kyagulanyi nja kugimalawo bakulaga abali mu komera agamba edi mutwe baani bonna paka Bobi Wine yagenzi abamu ne bagamba kati opposition eweddewo mu Uganda gwenga nambemu twagala omanyi tujja wano olumu kusoma twagala tumanye Kyagulanyi opposition oba Abannayuganda abatafuna services ezibakayanya opposition. Mu 1980 mu 1987 ngagenze mu nsiko njagala nkwe references zino ng'ebintu ebimu bifaanagana ne bannaffe abamu banatuyamba ne bafuna entegeera efaanaganako n'ey'abantu abalala. Mu 1980 Mwami Museveni yamala emyaka 5 mu nsiko. Naye mu myaka egyo 5 omulembe gwo gwali gwa kuyeekera. Naye Mwami Museveni yatambulanga okufuluma eggwanga ogenda mawanga nga Denmark, Sweden, Libya, amawanga nga Bungereza n'amagala galinga ago. Yafulumanga bamunoonya. Era ng'akoma bakola ki? Bamunoonya. Naye yakomanga wo n'agenda mu nsiko. Era n'afuluma nga bamunoonya n'akola ki? N'agenda. Kino kitegeeza omuntu buli ngenda kubuulira olwaleero ngenda kubuulira interests ez'ensi ez'abannansi tezikoma kubeera interest kuzogerako bwogezi otuulaawo. Olina okuteekamu n'abagabi b'obuyambi. Abantu abo olina obbatuukirira. Luli badde balaba kafaananyi ali ku ssimu baali kodinza abuweereza. Oyina okubatuukirira kati mu biseera ebisinga obungi nti oyina okutuukiriza n'ogenda n'obanyonnyola n'okola ki mu reality nga wooli. Okiwulira? Olwaliro Mwami Kyagulanyi entambula gy'abadde atambulamu n'embeera gy'abadde abeeramu tabadde mu mbeera nnungi okutwaliza awamu. Naye kye tulina okukkiriza nti Kyagulanyi ye ng'omuntu ali bulungi. Buli kimu ye ng'omuntu. Naye Kyagulanyi kino kyabadde akola abadde yeewaayo ku lwaffe. Okitegeera? Era nze newunyanya Munnayuganda ayimirira n'agamba wa Kyagulanyi akola ki? N'omulaba nga abaddala ate bo abo boolaba abayogera kati be basinga okulumwa Kyagulanyi nga taliiwo. Kubanga gwe mulimu gwabwe omukulu kubajja ssente. Kyagulanyi nga tannajja baali babapangisa kukola ki? Njagala okwebaza mwenna Bannayuganda bannange abankuumye ne munkukulira ebbanga lino eriweza kumpi emyezi 2 nga gavumenti ya Museveni amagye ne poliisi bannoonya naye nga tebasobola kundaba. Mwenna abampadde ku kyokulya, mwenna abampadde engoye ez'okwambala, mwenna abansuzizza nga mu riskinga ebintu eby'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala okuntaasa abatujju abo okubanga kati nkyali mulamu. Njagala okwebaza abo baganda baffe abali mu security, abakazi n'abakyala b'ekitiibwa abaagaana okugondera bi-order ebimenya amateeka eby'okujja okunkwata nga babatumye bankwate naye ate bo ne bampa buwi magezi ne bambagulizaako okulaba nga nsobola okwekweka n'okwetebula okubanga paka kati nkyaliwo. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala okwebaza bafaada ne bannaddiini mwenna ab'enjawulo sijja bamenya mannya, mwenna abansabidde ebitambiro by'emmisa, nammwe abampadde omukisa ogunyambi gwe mbadde neetaaga ennyo mu kaseera kano okumekenga sure nga mmalako. Njagala okwebaza famire yange olw'okuba abagumu naddala mu kaseera kano akazibu. Nebaza Bannayuganda mwenna olw'essaala ze munsabidde olwa support gye mutuwaana okutuzaamu amaanyi. Mulaze nno
ekyenjawulo muzeemu ne mulaga ensi nti bwe mubanga mulina kye mukkiririzaamu naddala ekirowoozo eky'okwenunula muli beeteefuteefu okuwaayo buli omu ekitono ky'asobola omwo nga mwotadde n'okuteeka obulamu bwammwe n'obwa famire zammwe mu katyabaga okumakinga sure mukuuma abo abalwanirira ekyo nammwe ekibagasa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwali mukikozeeko, mwabikola mu myaka gy'ekinaana era kati muzeemu ne mubikola mu 2026 nga wayise emyaka 40. Kakati bw'otunuulira mwami Kyagulanyi okutambula ogenda ebweru okufuluma mu Uganda kitegeeza maanyi. Kitegeeza maanyi mu struggle. Kyesoose okukola yakutte security eno okubalagira ddala nti mmwe temuyina kye mukola kyanjawulo. Kye mukola ekyenjawulo kusanga nnamba emu ali ku bibye atafokasinze n'okuba n'otwala n'osiba. Newe kiba omuntu ali focused kubanga security yonna mu ggwanga enoonyeza omuntu ogwo okumala emyezi egyo buli kitongole nga kiteredde kunoonya. Naye olaba nga tekimukutte kyokka n'atuuka n'okuyita ku booda zonna zaayiseeko ng'era tebamukutte n'atuuka n'okutuuka ebweru abakakasa nti Kyagulanyi muntu mulala. Naye nyira ekintu kye nagamba Zanero kati kyemmanyi kye nakuzuulako weerabira mangu nagamba amaanyi g'abantu gaba maanyi ga Katonda. Kasita olaba omuntu aliko omwoyo gw'abantu abantu nga bamuyaayaanira Katonda bamutaddeko amaanyi ge era Kyagulanyi ayinza n'okusimbula ne passport ye n'agiwayo ku kisaawe Entebbe. Nkugereza anti gwe yakwata bayimanyi ga Katonda we gali kankulaga amanyi ga Katonda we gabeera okaka senti nate kati n'okwayo passport kiba kitono. Waliwo mu Bwakabaka wa Nabukaduneza onziziza mu Nabukaduneza mu Bwakabaka wa Nabukaduneza waliwo abasajja basatu abaakwatibwa ne basuulibwa mu kikoomi ekyaka omuliro obaka tugaye nti mu ttanuulu ne bagiggala. Naye bwe baali bagenda basulamu olw'okuba baali bajeemedde kabaka yagamba nti mu kikume kyaka emirundi 7 okukira bwe kyali kyase n'abakwata n'abakasukayo bwe bba n'agamba abo bawedde siriddamu kufuna njeemera n'agenda mu buliri ne yeebaka. Aba ali mu buliri awulira abantu abaleekaanaleekaana negaki ekyo n'asituka addeyo wali eri omuliro nga guteta bwe guti yalengera abasajja abo yasuddeyo nga bali muliro bakuba dansi nga bayimba nyimba zitendereza mutonzi naye nga waliwo n'owookuna eyali abeegasseeko naye nga kigambibwa nti owookuna enfaanana ye ng'efaananamu ng'ey'abamalayika. Era abasajja abo y'omu gwe bayitanga Sadraki, omulala bamuyitanga Misaki, omulala bamuyitanga Abidinego. Nkulaga amaanyi ga Katonda. Kati okuwayo passport oli n'asoma nti Kyagulanyi Robert Sentamu naye obwongo mwoyo w'okutegeera Katonda n'amumuggyako namugamba genda genda ajjukira luvannyuma naga yandibanga yayise wano nga n'ennyonyi yagenze dda. Kakati Katonda ng'olina amaanyi g'obwa Katonda ebyo bintu biri mayina. Jeneri yasuulibwa mu mpuku y'empologoma mu Lion Den. Empologoma ke kali akalaba k'ebiserebe nga z'omusango bamukasuka mu mpuku nga waliyo seddume z'empologoma ezaakula ate nga ziba njala. Ne Danieri bwe yasuula empologoma yamwesigama bwesigami. amaanyi ga Katonda. Amaanyi ga Katonda era ebyeya by'empologoma yabikozesa ng'omutto mubugumya mu kwebaka mu mpuku nga n'empologoma nnamu. Bweddeeno amaanyi g'obwa Katonda gasobola okuyisa abantu babuuzayo nti Bobi Wine yava atya ewaka. Omukulu oli takkiririza ddala ku maanyi ga Katonda. Abantu babuuza nnyo Bobi Wine yava atya ewaka. Bobi Wine yayinza okuba yasimbula ewaka n'atambuza na bigere ng'agezesa. Amaanyi ga Katonda ne gamuta. Abasajja banaye batunula ebbali nga teyalabanga abamulaba. Yagenda okuba abamazzeeko n'agamba waayika ngende. Amaanyi ga Katonda ge gakujja embalala. Ago okutuula wali wabbali bwoti ne wetegereza buli kimu. Nambeemu yanyumisa ngeri gye yava embalala. Omuntu ng'aliko amaanyi g'obwa Katonda. Danieri nga oli wano. Kuba kati naawe
Amanyi ga Katonda gakujja mu kiwogo ngendo wasibyeyo ne wasibyeyo. Omuntu ngaliko amanyi g'obwa Katonda. Katonda asobola okukola ekintu kyonna mu busobozi bwe. Naye lwakuba abantu abasinga obungi ekibatawaanya kuba na butakkiriza bumala. Nga butonotono. Etegeeza nze amaanyi ga Katonda gayinza obutandaasa bulungi. Kati oyinza okwewuunya ono Bobi omulaba ono Mitembo. Naye ayinza okwatambulyako malayika z'abajjajjaabe nga ezitambulyako okuva emabega bajjajjaabe nga 7 nga malayika zimutuulako awo. Ng'akola gwe kyolaba ekitasoboka naye nga ye kisoboka mu busobozi bwe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bbula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku screen yo. Focus 360 the final channel kwoli nga bulijjo every Monday tukera mu Eye on the Press nga tutunula ku nsonga eziba zikoza amawulire nezo eziba zigenda okugakola nga bulijjo ndine namba emu tubenga tutematema ensonga nambe musoko buze kuba tulaba tubenga tutandika bulungi abatwala n'abatuuliza mulamusizzaako nnyo buli musinziira ansubire nti muli bulungi buli muntu omwagizi wa the final channel balamusizzaako nnyo ate omwagizi wa Seno tomulamusizzaako abagizi ba Seno batandise okufuna essuubi obubonero 9 bwe basinga naye tebali wala nnyo weekend yanyomye engeri gye bamanyira okusula mu ngeri y'ekyeyonoonero tebeeyibaala tekyali kyeyonoonero gwabadde gutusi naye balaba twagusima tusi tukkiriza tukitwala bwankoze bubi nnyo ate gutya oyagala nawe kukitwala nande yamufunze awo kubanga saagala mwewane yamutwalye ku pressure tukitwalire ku pressure tugenda kitwala buli emipiira 3 tugenda kuba tujaganya bujaganya but anyway omwagizi wa Seno yonna gy'oli weekend ndowooza yakuyiseemu bulungi n'abamanyu nabo ng'okusinziira kyendaba season ejja mwesibe 2 Manisira agenda kijjako mangu ekikopo fete tufudde ku season ejja tusamba eno tuludde mu season ejja naye nga wano emipiira 3 gye muli mu maaso temuleeterera gye 3 we tumala ogiku batuweerewo ekikopo kuba tulina okukuba Man City tukuba oguddako tukube ne Man City batuwe ekikopo season ejja tulimanya ebiribaawo ekiseera ekyo naye nga n'aba Man U Man U jju mwagugjeeyo weekend yanyumye era abadde yasanyu amawulire aga president okubeera nga yayiseemu kyabadde kikulu kuba kyo gye twasembayo okukola nali nkulaze ku ka video ne ngamba embeera y'omukulembeze teyansanyusa era nga abasinga bagamba omukulu yandikoze eki yanditambudde ndowooza programu aziraba gamba olaba abantu bakkiriza ate egy'omukisa omulungi teri muwagizi we akaaba nti nno yatuleseewo ate abasinga okukaaba nti yabaleseewo be bali abamufuula omulimu ekintu kino kiddeewonyisiza ddaambeemu Bobi Wine we yeekweka abaali bamuwadde akalulu bonna tebamusabaako kuvaayo bagamba weekweke abatamuwadde ajje tumulabe ajje bwe yagenze ate awadde tewamwagala bufo ky'okujaganya bakube embutu nti omukulu agenze ate agendedde ki sikitegeera mukwano mungi oba kiki anyway akatamika president ogenda kakati Zanero mu bantu mwenna abatwaba n'abatuwuliriza nze era ndabye abantu bangi mu kigulupu kiri kyennyini ekyabwe oba bakiyita batabalina ebinya bye bituumatuuma ennaku zino be bavayo ne bagamba alazeewa nze kyenneewuunya nti simanyi oba bagezi nnyo naye ekimu ku byo kuliko ekimu nga kyamaanyi bwe bataba bagezi nnyo abasiru nnyo bagezi nnyo kakati lwaki nkugamba kino kankubuze Zanero CDF avuddeyo awandise ekiwandiiko nti twawumuzaamu
essaawa 24 zokka nga tetunoonya Bobi Wine. Mu ssaawa 24 twabadde tufunye olugambo nti agenda kujja akole ki yewe yawanike ne tugamba katuwumuzeemu era ne muze ntesa naye tuwumuzeemu commander in chief. Ekiwulira kaakati olwaleero gw'ovuddeyo ogamba nti gavumenti anayinza okunoonya n'owona. CDF yawanise nti tumwagala nga mulamu oba nga mufu. Okitegeera era tumunoonya okuva essaawa 24 zaweddeko. Baali bamunoonya ne basirisaamu abo wakati essaawa 24. Kitegeeza mu myezi 2 gye tumaze nga tumaze akalulu essaawa 24 zokka ze bamuddemu okunoonya Mwami Kyagulanyi. Kati gw'ovuddeyo ogamba owakanya ne CDF ate ogamba mbu owagira movement nti gavumenti eyinza okunoonya n'obula ky'ogamba gwe osinga CDF amunoonya yennyini ali mu sisitimu agambye munoonya. Anti tewaaliwo baluwa yonna. Gavumenti webeekunoonya wabeerawo ebbaluwa gye bagamba nti report to police. Kankubuuza ekibuuzo. Bwe waŋŋamba nti wabeerawo ebbaluwa gye bagamba report to police. Waliwo obudde bw'obulamu mu maka ga Kyagulanyi. Poliisi yali ekolamu ki? Emisanvu okutuuka ewuwe yali ekolamu ki? Balubungoya we bajja okubagana okutuuka baali babaziyiza ki? Okukwata mukyala wa Nasiifu baali bamunoonyako ki? Kitegeeza olwaleero njagala nkutegeeze era okiyiga okuva na leero nti wano mu Uganda kimanyiddwa nti CDF aba ateekayo obubaka naddala emabega wali. Ebirowoozo ebyo byonna abyogerera ku X era kyayogeranga awo kubanga olwo ne beyagobera ku X ate era ne babagoba mu magye. Oyagala bagenda bakwata abavunaane ku X era ne babavunaana. Alinga Donald Trump awandiika ku X ye. Kakati olwaleero CDF wagamba nti tumunoonya. Gwe alyako mu mwana ono gamba teri abadde amunoonya. Gwabako ekizibu. Anyway, ne road blocks tubadde tuziyitamu. Road blocks. Ku nguudo. Yes. Nange nakukubira kwako. Wankubira n'ongamba waye Kampala bibeera bwe biti n'engamba ono wa mukyalo tabitegeera. Sajja kajjako ne basikire kagamba. Mbalaba. Yakagamba mukama wange. Olabika olabye bubi. Naye siyenze. Naye anyway nga akatambi kano kafulumye. President agenzi. Abamu bagambye kati opposition ebeweddewo. Ne bajjawo n'akatambi ka muzeeyi akagamba group ya Kyagulanyi nja kugimalawo. Bakulaga abali mu komera agamba Edi Mutwe baani bonna paka Bobi Wine we agenzi. Abamu ne bagamba kati opposition eweddewo mu Uganda. Gwe nga nambemu. Twagala omanyi tujja wano olumu kusoma. Twagala tumanye Kyagulanyi opposition oba Abannayuganda abatafuna services ezibakayanya opposition. Mu 1981 mu 1987 ng'agenze mu nsiko. Njagala nkwe references zino ng'ebintu ebimu bifaanagana ne bannaffe abamu bwe banaatuyamba ne bafuna entegeera efaanaganako n'ey'abantu abalala. Mu 1980 Mwami Museveni yamala emyaka 5 mu nsiko. Naye mu myaka egyo 5 omulembe ogwo gwali gwa kuyeekera. Naye Mwami Museveni yatambulanga okufuluma eggwanga ogenda mu mawanga nga Denmark, Sweden, Libya, amawanga nga Bungereza n'amagala galinga ago. Yafulumanga bamunoonya. Era ng'akoma bakola ki? Bamunoonya. Naye yakomangawo n'agenda mu nsiko era n'afuluma nga bamunoonya n'akola ki? N'agenda. Kino kitegeeza omuntu buli ngenda kubuulira olwaleero ngenda kubuulira interests ez'ensi ez'abannansi tezikoma kubeera interest kuzogerako bwogezi otuulaawo. Olina okuteekamu n'abagabi b'obuyambi. Abantu abo olina obbatuukirira. Luli badde balaba kafaananyi ali ku ssimu baali kodinza abuweereza. Olina okubatuukirira kati mu biseera ebisinga obungi nti olina okutuukiriza n'ogenda n'obannyonnyola n'okola ki mu reality nga wooli. Okiwulira? Olwaleero Mwami Kyagulanyi
entambula gy'abadde atambulamu n'embeera gy'abadde abeeramu tabadde mu mbeera nnungi okutwaliza awamu. Naye kye tulina okukkiriza nti Kyagulanyi ye ng'omuntu ali bulungi buli kimu ye ng'omuntu, naye Kyagulanyi kino kyabadde akola abadde yeewaayo ku lwaffe. Okitegeera? Era nze newunya nnyo Munnayuganda ayimirira n'agamba Kyagulanyi akola ki, n'omulaba nga abaddala ate bo abo boolaba abayogera kati be basinga okulumwa Kyagulanyi nga taliiwo, kubanga gwe mulimu gwabwe omukulu kubajja ssente. Kyagulanyi nga tannajja baali babapangisa kukola ki? Anti mbulya Kyagulanyi nga tannajja baali babasasula kukola ki? Omulimu gwabwe gubasasuza kimu oba basobola ogezaako ku Kyagulanyi omukakanyako ku kitimba. Era kiki kibakola. Kakati bo Kyagulanyi n'avaawo ate tebabeerera ddala na mulimu, kubanga be bakolera basinga n'obutabaagala. Naye basobola okukozesa omugwagwa okukakkanya ekintu ate ekyamakulu gyali nga teyalabanga ekitalina makulu. Ekyo kisoboka. Kakati bw'otunuulira mwami Kyagulanyi okutambula ogenda ebweru okufuluma mu Uganda kitegeeza maanyi. Kitegeeza maanyi mu struggle. Kye yasoose okukola yakutte security eno okubalagira ddala nti mmwe temuyina kye mukola kyanjawulo. Kye mukola ekyenjawulo kusanga nnamba emu ali ku bibye atafokasinze n'okuba n'otwala n'osiba. Newe kiba omuntu ali focused kubanga security yonna mu ggwanga enoonyeza omuntu ogwo okumala emyezi egyo buli kitongole nga kiteredde kunoonya. Naye olaba nga tekimukutte kyokka n'atuuka n'okuyita ku booda zonna zaayiseeko ng'era tebamukutte n'atuuka n'okutuuka ebweru abakakasa nti Kyagulanyi muntu mulala. Naye ekintu kye nagamba Zanero kati kyemmanyi kye nakuzuulako weerabira mangu nagamba amaanyi g'abantu gaba maanyi ga Katonda. Kasita olaba omuntu aliko omwoyo gw'abantu abantu nga bamuyaayaanira Katonda bamutaddeko amaanyi ge. Era Kyagulanyi ayinza n'okusimbula ne passport ye n'agiwayo ku kisaawe Entebbe. Nkugereza anti gwe yakwata bayimanyi ga Katonda we gali kankulaga amanyi ga Katonda we gabeera okakase nti nno ate kati n'okwayo passport kiba kitono. Waliwo mu Bwakabaka wa Nabukaduneza mu Bwakabaka wa Nabukaduneza waliwo abasajja basatu abaakwatibwa ne basuulibwa mu kikoomi ekyaka omuliro oba katugaye nti mu ttanuulu ne bagiggala. Naye bwe baali bagenda basulamu olw'okuba baali bajeemedde kabaka yagamba nti mu kikume kyaka emirundi 7 okukira we kyali kyase. N'abakwata n'abakasukayo bwe bba n'agamba abo bawedde siriddamu kufuna njeemera. N'agenda mu buliri ne yeebaka. Aba ali mu buliri awulira abantu abaleekaanaleekaana. Negaki ekyo n'asituka addeyo wali eri omuliro nga guteta bwe guti yalengera abasajja abo yasuddeyo nga bali muliro bakuba dansi nga bayimba nyimba zitendereza mutonzi naye nga waliwo n'owookuna eyali abeegasseeko naye nga kigambibwa nti owookuna enfaanana ye ng'efaananamu ng'ey'abamalayika. Era abasajja abo y'omu gwe bayitanga Sadraki, omulala bamuyitanga Misaki, omulala bamuyitanga Abidinego. Nkulaga amaanyi ga Katonda. Kati okuwayo passport oli n'asoma nti Kyagulanyi Robert Ssentamu. Naye obwongo mwoyo w'okutegeera Katonda n'amumuggyako. Namugamba genda. Namugamba genda. Ajjukira luvannyuma naga yandibanga yayise wano. Nga n'ennyonyi yagenze dda. Kakati Katonda ng'olina amaanyi g'obwa Katonda ebyo bintu biri mayina. Danieri yasuulibwa mu mpuku y'empologoma mu Lion Den. Empologoma ke kali akalaba k'ebiseera bengazi omusango bamukasuka mu mpuku nga waliyo seddume z'empologoma ezaakula ate nga ziba njala. Ne Danieri bwe yasuula empologoma yamwesigama bwesigami.
Amaanyi ga Katonda. Amaanyi ga Katonda. Era ebyebe empologoma yabikozesanga omutto mu bugumya mu kwebaka mu mpuku. nga n'empologoma nnamu. Bweddeno. Amaanyi g'obwa Katonda gasobola okuyisa. Abantu babuuzayo nti Bobi Wine yava atya ewaka. Omukulu oli takkiririza ddala ku maanyi ga Katonda. Abantu babuuza nnyo Bobi Wine yava atya ewaka. Bobi Wine yayinza okuba yasimbula ewaka n'atambuza na bigere ng'agezesa. Amaanyi ga Katonda ne gamuta. Abasajja bana batunula ebbali nga teyalabanga abamulaba. Yagenda okwaba amazeeko n'agamba wayika ngende. Amaanyi ga Katonda ge gakujja embalala. Ago. Okutuula wali wabbali bwoti ne wetegereza buli kimu. Sewo nambeevu yanyumisa agere gye yava embalala. Omuntu ng'aliko amaanyi g'obwa Katonda. Dani eringa oli wano. Kuba kati naawe amaanyi ga Katonda gakujja mu kiwongo ngendo wasibyeyo ne wasibyeyo. Omuntu ng'aliko amaanyi g'obwa Katonda. Katonda asobola okukola ekintu kyonna mu busobozi bwe. Naye lwakuba abantu abasinga obungi ekibatawaanya kuba na butakkiriza bumala. Butonotono. Etegeeza nze amaanyi ga Katonda gayinza obutandaasa bulungi. Kati oyinza okwewuunya ono Bobi Wine omulaba ono Mitembo. Naye ayinza okwatambulyako malayika z'abajjajjaabe nga ezitambulyako okuva emabega bajjajjaabe nga 7 nga malayika zimutuulako awo. Ng'akola gwe kyolaba ekitasoboka naye nga ye kisoboka mu busobozi bwe. Naye oyogedde ku maanyi ga Katonda. Ejjukira nali Kyambogo awo. Mostero amasannyalaze ne gavaako. Bwe gavaako omanyi nga obeera ne kapako ko ng'ofumba cyayi. Simanyi kyandi ku mutwe. Nenkwata mu pako ndabe oba gabugumye ekimala. Simanyi kyandi ku mutwe. Omanyi okugulawo pako ogambe naye badde tokota mukambulire oba gayo kyekimala. Nenkwata mbweni. Mala kujjamu mukono ne gaddirawo. Obwongo ne bujja ngamba omanyi obadde ogenda kufiira mu ositeero wano. Kati galabika amaanyi ga Katonda awo nange gantaasa. Kakati kati malayika eyo ekuuma omuntu kubanga Katonda omanyi nti omuntu abeerako malayika 2. Naye ezo ebbiri ziwandiika bibi na birungi. Emu eba eri mu kuwandiika. Gundi akoze bw'ate agayo. Ey'ebibi yeewandiika nnyo eba bize. Naye kati nze yange tewandiika nnyo. Olumu ez'ebirungi egenda olipootinga kuba buli kawungezi zitwala lipooti. Ey'ebirungi ng'etwala kitabo kikalu ng'agayita n'ogagula byakoze kaki ava kuwemula. Ekitabo ky'ebirungi tekiggwako mangu. Kitera okutambula empola. Naye ey'ebibi yeeba bize buli kaseera kuba omuntu kati mu nsi muno ngenda kubuulira omuntu aliko era nze ngenda kubuulira. Bino ebintu okulaba ku maanyi g'obwa Katonda. Mu Uganda tulina abantu nga 3 abaali bagalabyeko. Asooka Ssekabaka Sir Edward Muteesa Luwangula owokubiri. Yakuba olubiri n'ayitamu. Ng'amagye gonna gamulumbye. N'ayitamu ne Uganda n'agifuluma. Neetebereza okufuluma olubiri ng'ogukidde wali Lubaga. Magye gakunoonya. Nti Katonda yali saidi ye. Owokubiri Mwami Museveni. Amaanyi g'obwa Katonda yagafunako ng'afuluma Uganda n'atambula n'ayingira n'akomawo n'alangirira nti ngenda kuyeekera era mu katabo ke yagamba nti Obote yejjusa nnyo ebbanga li Museveni yamala ng'akunga abantu nga tamukwata. Era kyebadde ayagala okukola Bobi Wine kubanga yakikolako ekyakimanyi bwe kibeera. Yadde tayagala kumusimattukako. Kati ow'okusatu ye Bobi Wine. Bobi Wine amaanyi ga Katonda. Ag'obwa Katonda agakola ki? Ogamulabako. Agaliko. Nti Bobi Wine olwaleero zaneno njagala otunuulire. Yafulumye n'agenda ku kisawe kyonna we yayitidde bano abamukolamu omusimbi batukira okwemulugunya. Yayise ku kisaawe ki? Mbawulira nga bayomba. Yagendedde mu nnyonyi ki? Omwana gavumenti ayinza okunoonya n'ekubula sidde fe agambye tukunoonya. Mwana yinki gw'ogamba tetumunoonya. Gwani? Oba balowooza Uganda yokka yerina ennyonyi. Kakati bagamba nti waba yagendedde mu nnyonyi yayiseewa. Ennyonyi baziteeka Uganda wokka. Abantu bangi bafuluma ne balingira ennyonyi awalala. Kenya,
TZ, Congo, Rwanda, Sudan abantu bangi bafuluma ne balingira ennyonyi awalala. Kati ennyonyi teziri Uganda wokka. Okiwulira. Omuntu ayinza fuluma wano n'alinyira ennyonyi obanga agirinnye TZ obanga agirinnye wa ne musole Dubai atakujukira bano bababu wayine bose bakunnyonnyola. Nti agenda toka ku kisaawe buli aliwo ng'amumanyi. Nga n'embeera eri ewaka agimanyi. Ekyokubiri njagala abantu bategeere okuva na leero nti Mwami Kyagulanyi we yabadde yeebazizza abantu ab'enjawulo abamudamiza. Ekyo kyabadde kikulu ndowooza bakiwulidde. Naye si kyekyokka wabaddemu ekikulu ekirala. Yeebazizza abasirikale abadde bamulaba buli kaseera ne bamuleka n'agenda. Abo abasirikale abamulaba ne bamuleka n'agenda kitegeeza basirikale bangi abali within nabe embeera etambula nga balaba si nnungi. Babula ogambye yeebazizza abasirikale abamuleka n'agenda. Nenzukira bagako tubadde n'amawulire bw'abasirikale abamukuuma mu kampeyini bakwate. Simbu omusajja yakkiriza nti twabakutte. Ne tubabuuza mubalanga ki mbu babanjizza omusaala bubi. Bakubye emiggo n'omusaala muganja okugubawa. Era awo nti ndabuuliza ekibuuzo kye nakubuuza ku luli nti abantu bano baali babasindika kukola ki? Bw'oŋŋamba nti baakola bubi emirimu gyabwe. Baali babasindika kukola ki kye baagaana okukola? Ate nabo tebabakutte bonna. Bakutte bajjako baddaalingi. Be baawa enkoko. Bonna baabawa. Naye bajjako waliwo abaali beeyisa obulungi kye nnyinza okugamba. Sijja kugamba nti abaali ab'omukwano omungi naye waliwo abaali beeyisa obulungi ku basirikale abo. Kwaliko abaali beeyisiza ddala obulungi ng'era omutunuuliranga musirikale kubanga nze natunuulira embooko ze baakuba bakigenya abeggulu nga mbutuufu nze siba na mundu yange ne pisita eyo mu kiwato n'okuba omuggo nonkalakata emiggo egyo mbu ate nze nkuuma. Gwe toli mutendeke. Nakyo baba bamutendeka nti n'embooko ayinza ateekamu n'agamba ndowooza tuli ku training. Obukozi omuntu wa bulijjo yenna nga si mutendeke oluyi lumu ngani gwokuba emiggo egyo egyayiriyiri mbu ate mumukutte embooko n'emmundu nga nange nyina eyange. Nalaba nga waliwo ekizibu awo naye nze ng'omuntu njozayoza pulezidenti waffe okufuluma eggwanga. Ndi musanyufu nnyo olw'okuba nti yafulumye kuba manyi agenda kukola eby'amaanyi nga tali wano. Andi kati olaba ako kwogambye oli musanyufu nnyo nti yafulumye. Buli omu yali ayagala afuluma agende. Kati omanye ekigenda okuddawo ali Bulaaya alya pizza kuba loli wabuuza nga bwe baamulaba ku mwala tebagamba ali ku mwala naye bamulaba mu swimming pool baga awuga n'ababuuza bannaye bwe njagala okuwuga nkole ntya mumpugire. Talina kwagala yebulungule akole ki ayenge enkuyu. Alina kuyenga kukyanga nkuyu. Kakati olwaleero pulezidenti waba afulumye asobola okutuukiriza ebikulu bingi. Kino ekintu abantu Mwami Bobi Wine kyakoze tebakitwala lightly. Ate yagambye ajja kuda. Ekirungi yagambye agenda maliriza emirimu giri ate era agenda kukomawo. Kuba katumberamu okulobinga okwogera n'abagabo obuyambi sanctions biki like byono agenda maliriza emirimu giri mu kaseera akatuufu era agenda kukola ki agenda kudda. Ndowooza kikakasiddwa mu bantu abavuganyiza Mwami Museveni wano e Uganda ebyaddala Bobi Wine kuba mukase n'okujjayo empisa za Mwami Museveni entuufu ddala oba empisa za gavumenti eno entuufu ddala ezitalimu kwenya okitegeera ezitalimu kwenya nti olwaleero abakomera gonna mu ggwanga gajjudde abantu bamu bavuganya Mwami Museveni. Abaana abaziikiddwa mu ggwanga baziikiddwa nga waliwo obukakafu kwekisiya omuntu omaga nti akattako 2 mbameka. Naye tugenda kutwa 23 agenda kuba ggwe. Omulala n'abawo n'aga nti tebamunoonya atta gambye wa 23 ogenda kuba ggwe.
Gwataina wadde akasaale ogate bamunoonya. Kya kituufu kiri nti gavumenti ebadde tennafulumyayo kiwandiiko mu bulambulukufu nga bagisaba mu butongole nti oba mumunoonya mumunoonya. Naye twawuliddeko amawulire nti waliwo omusanga eggulu eyo gwe babadde oba bategese bw'oŋŋamba nti tennafulumya kiwandiiko kitongole. Olunaku lumu omukukunavu omu yawandiika ku ekisiye. Dokita bali omu nsi ng'atuuse mu studio. N'agamba oyo yawandiika bibye gavumenti teteeka okwo walaba gye yasibira. Nga wakakasiza ddala nti nekisi ono yafuuka kitundu gavumenti. Kituufu. Anyway, kati mu kugenda waliwo abagambye opposition eweddewo. Naye ng'ate Bobi Wine mu kugenda yalese Dr. Zadriga abenga akwataganya ensonga za NUP mu mateeka ng'omukulembeze gwe yalesewo ow'ekiseera. Dr. Zadriga. Ensi embi n'enfuga embi eyina mentality ey'ekisiru gyeteeka mu bantu. Ebanyonnyola egamba nti ono bw'atabaawo tewali kikola kiddako. Kakati eyo eya narcissism nti senga bwe sibanze emirimu gyesibe teri kiddako. Kati abantu abasinga obungi enkola eyo Profesa nawulya nga agikunnyonnyola eyadde akatrayadi nawulya nga agikunnyonnyola. Bw'otunuulira enkola eyo osobola okulaba n'omanya nti abantu bagibateeka ne mu bwongo. Bwe tutabaffe teri balala bakisobola. Kati olw'okuba abantu balina ebirowoozo ebigamba nti wataba mwami Museveni tewali NRM, baagala kijja wali bakisimbulize bakisimbe ne mu NUP nti awatali Bobi Wine tewaba ki ekibiina ekitambulira mu mateeka mu butali bumenyi bw'amateeka mu nkola ennuŋŋamu ng'ereeteredde kyova olaba teyabuuse mitendera. Yabadde waddembe okugamba nti gundi yaba abeera. Naye olw'okuba eri mu bannaffe mwami Museveni asobola okusituka n'afuluma ate gwalese mu ntebe acting as president n'alekamu prime minister so nga ate vice president abaddewo naye n'amubuuka. Ontegera kye nkugamba? Kyova olaba ono bwe yatunudde n'agamba mbalekedde vice president Zadriga. Kubanga yalonze kuba vice be mu mateeka bwe kiri. Abamyuka bo boyina okulondako. Emirimu gigatambula bulungi kubanga Kyagulanyi ng'omuntu emirimu wadde tagitambuza bw'omu. Mwami Kyagulanyi naye emirimu abadde agitambuza wamu n'abantu beera buli kaseera ng'asiba akola ki? Akinyonnyola nti ffe n'abantu baffe ffe ne tutuula ffe ne tukola bwe tuti ffe ne tusalawo ffe ne tukola bwe tuti. Abadde si dictator nti asalawo yekka. Era omuntu alowooza mbu n'amanyi ga NUP gawedde geeyongedde maanyi okusinga wali. Kubanga tugenda kubeera ne wingi ey'amaanyi ey'ebbali nga tulina ne wingi ey'amaanyi ey'omunda. Okiwulira? Tweyongedde amaanyi. Obukosi ngenda kubuulira Zanero ate njagala onnyonnyole n'abantu abo ne b'osanga eyo emukono babuulire. Revolution etambula ate yeyongeddemu amaanyi. Naye lwakuba nti kati egenda okubuzaabuza abantu. Abantu b'omutima omulafu bonna bagenda gireka. Bagenda givaamu. Bwe bagivaamu ab'omutima bano bonna bakanoonye. Bagenda kukakkana abamu. Abalala baggwemu amaanyi babenga oli omusajja gwe nalabye ng'akuba emirango w'ennansana. Okitegeera? Kakati abanaasigala ffeffekka abagenda okubeera abagumu abagenda okutuuka mu nsi ensuubize. Kubanga ngenda kukubuulira kamala okubuulira Zanero. Abaana ba Isirayiri nga baggyibwa e Misiri. Waliwo obubonero bungi obwali obw'ebbugumu. Naye baatuuka mu ddungu. Ebibonerezo byali bya njawulo. Ebibonerezo byali bye bino wammanga. Mwalimu obulombolombo neno ne byali bitalina kumenyebwa. Okusinza ku nzikiriza y'Abayudaaya. Ekimu ku byo Lumwenjala yabaluma ne beemulugunya.
bwe beemulugunya ne bagamba katubasuulire emmere. Emmere gye babasuulira bagiyitanga emmaanu. Bagiyita mana. Kati emmaanu we bagisuula yagirako condition emu mulye. Temutereka. Naye temutereka tewabatwalako. Naye mulye mukkute. Baade bamanyi nti ab'Emisiri Bafirika batera okutereka. Bwe baamala okulya nga balaba emmere nnyingi ne bagaaleka. Naye era baali bazaalibwa eno abasinga obungi. Ne bagamba leka ng'ani aleka emmere eno. Katutereke ne basiba. Gye baasiba abaagirya emu yafuuka nvunyu, abaagirya balala yabatta. Ng'efuuse butwa. Kakati kitegeeza oba ovudde ku mateeka gaaki g'Obwakatonda nti mu kutambula mu lugendo olwo ebigezo byo nga bwe mbikubuulira byali bingi nti kyatuuka ne tayimu n'abakulembeze abaali bakulembedde abamu tebaatuuka. Kubanga ku bantu abaasimbula e Misiri okutuuka e Isirayiri abala bonna bazaalibwa mu muddungu ayinza okuba waatuukayo omu. Ayinza okuba yali Joswa. Myaka gyali mingi. Kubanga n'Alooni ayina bwe yeegulumiza baasaba Katonda ne bagamba nti ennyonta etutta naye agenda okuba omuggo ogwo ku lwazi muveemu amazzi. Bwe yatuuka n'agamba nti nze n'Alooni tugenda bajjira amazzi gano mu lwazi. Katonda ekisuubizo kye tekiwa butaka bwe yakubako era amazzi ne gajja. Ne banywa naye baali bamaze okwegulumiza. Tebaga nti Katonda yagenda obajjiramu amazzi nti nze naani. Kati ebiseera bisinga obungi abantu balowooza nti ekintu kye bayita okwenunula kyalunaku lumu okitambuza nkyenkya n'okifuna. Osobola okifuna mu ngeri ya kudita naye ekyo makyali gatera okikozesa. Naye we kitaba ekyo okwenunula mu ngeri y'okuwaayo emyoyo gy'abantu n'abantu okutegeera mmwe mwennyini kye mutegeeza kitwala process, kitwala okukkiriziganya n'abantu, kitwala obwesigwa okuva mu bantu, kitwala obwesiga nga n'amaanyi ga Katonda gatambulira wamu naawe. Kakati ojja kusanga nti Bobi Wine okugenda kebweru bw'onooga nti struggle ewedde, struggle yeeyongera gaziwa okusimba emirandira n'okunywera. Olwaleero nti Bobi Wine wano abadde musiba ebiwawaatiro okuva twamala okulonda nga n'obubaka bw'atuwa talina wavaayo olumu n'akola ki, naye abantu bajja kuba basanyufu nga bamulabako n'emirimu gijja kuba gitambula bulungi. Egy'ekibiina ate era ajja kutuuka akome kuba Bobi Wine talina musango. Alina musango ki? Yezza musango ki? Gwe gumbuulire. Okwesimbawo, okuba kampeyini mateeka, okulonda, oba mu Uganda gwafuuka musango okugamba nti Mwami Museveni mwesimbyeko. Kyobulaba bano badiikula bwabwe bambaza obuteeteeyi babeera kuno nga bazingu kubanga bakimanyi nti tebalina mutima gwonna gwakanya Mwami Museveni wabula bajja kukola nga ziddikoyi. Dr. Zedriga amalako nnyo. Era alina ensonga lwaki yamulonze. Oyo mukyala muyivu kye kisooka. Ekyokubiri munnabyabufuzi omutendeko obulungi. Ekyokusatu wa mutima mugumu. Se muntu gwoyenda okujjokanga kanga ate nga mukazi. Bw'oba omutunuulidde enkula ye bwemba nga kyendaba omubiri gwe kyegwogera nga kyegutegeeza takkiririza nnyo na bintu bya kivandulo bya nguzi. Yekkiririzaamu nnyo, akkiririza mu kitiibwa ekyo ekizimbiddwa mu muntu. Nsuubira agenda kukola obulungi obutagambika era agenda kukola ekyamakulu era tosuubira ebyekivandulo ku kibiina awo. Nga waali nga pulezidenti mpaka pulezidenti wanaakomawo. Okay. Kyekyo ekyabadde ku Bobi Wine okuyitamu kulembeze ate ne UP babukwasizza dde. Naye bannange yalumya abajjonkezi baakuno. Ng'ayiseemu. Buli ka platform odako ngenda kukongola ayitamu atya nga bannange. Babadde bamwagala wano. Oba babadde balina essanyu lye basuubira ng'akwatiddwa nga kyeyabamye. Yakibamye.
Nera ne bwanadde era bajja mukwata. Gaba muvunana ki? Omusango ogunabeera waawo maybe kuba yayinza okuba alina by'amanyi. Yensonga lwaki abadde taliiwo. But anyway, walabye ku butambi bwa mwami Mwanga Kivumbi. Nabulabye obwawaka. Nabulabye. Butambi obwo. Nabulabye obutambi ne ngamba kiki kino. Obutambi obwo wabulabye kyekyaze mutwe. Ndowooza Butambala mu Uganda. Kati yesinga okuba ne MP omutemu. Sikutegedde. MP adda mu bigere bya Mwanga Kivumbi. Asaana kunoonyerezaako nnyo. Anti kati yayinza okugamba. Anti lwaki nkugamba? Wabuli ebigambo byafubutukanga. After the incident. Yes. Kyekituufu. Okusinziira ebyayogerwa after the incident. N'obutambi obulagibwa kati team. Ngina ne ngamba lwaki. Okubigambo byafubutukanga platform ez'enjawulo. Kiki ekijjako omusajja ono okubanga mutemu? Gwe kimbuulire. Yayogeranga ebigambo ng'alinga akakasa, ng'alinga n'amanyi ekyaguddebo ng'era n'omusango gwonna aguteeka ku Kivumbi. Lwaki Mwanga Kivumbi yalwawo okutta obutambi? Amazima osobola ogakeereya. Amazima bagakeereya bukeereya naye tegavaawo. Oyinza okukeereya amazima naye tegeeza nti galiiwo. Ensi yonna yali ekimanyi. Lushoka yasooka n'atulimba nti abantu bano be bakubidde Butambala si baayo. Ne tunoonya atali waayo n'atubula. Nga ne gwe baaziika emukono yali abeerera ddala Butambala nga gye yasenga ng'akolera mu bulo. Ne tugamba Lushoka ne yabadde alimba. Abafudde baakukyalo nga buli muntu abamanyi. Ewagundi omwana we bamusse. Agundi. Okitegeera? Kati olwaliro obutambi bwo buvuddeyo nga Mwanga Kivumbi ali munda. Kubanga Mwanga Kivumbi atuuka time bamugamba nti beekobaanya okukolako obuki obutemu okusinziira ku ye. Agamba sigenda genda kyankalanya nsi. Buli ddala fomu ereetebwa tukambalire na wange waka. Naye ne waka ne bamulumba ne battirayo abantu. Baali ku assurance ki nti Mwanga Kivumbi tali mu garage. Enjogera ennyangu ne bajja okumutta. Era senga yafuluma. Abo nga tebalwana nnyo kubanga yawulira obulumi n'agamba okutuula ntudde eno naye batta abaana b'abantu bali mu kutta baana. Butambi bwammenya omutima ng'awulira bw'ati. Era baakweka bukwesi kisumuluzo obutafuluma okusinziira ku butambi obufulumye bwo. Naye abakufuluma senga yafa. Kuba kye baali bazze okukola. Abakufuluma Mwanga Kivumbi senga yafa. Kati soka weebuuze baali bakikola ku maanyi ky'okuggyako Mwanga Kivumbi noone yaddako yali akolera ani okuba n'amaanyi ago. Ekyebuuzibwa buno obujulizi bukkirizibwa mu kkooti. Kubanga Mwanga Kivumbi ng'ogyeko obutambi neddala fomu ze yali azira zonna eziraga nti awangudde. Kati ono yaddako yali akolera ani? Era buli muntu eyafiirwa omuntu Butambala ffe tujja mwesigamya ku batta in favor of yawangula bwekiba oba yalangirirwa. Yalangirirwa. Obutambi bwamenya omutima Zanero buli yabulabyeko yeewuunyiza nene weewuunye ne kkooti za wano nabo bakalu bulungi. Okimanyi basobola okugamba buno tebukkiriziddwa ku bujulizi. Mulamuzi kyalaba ekintu bwe kityo n'asigala ng'akyatwala keesi mu maaso. Bw'etaba nga nsi y'abantu bali awo batujja abagwamu emitima egirabimirirwa. Kibi nnyo bannaaye. Ajja agamba these were AI generated. Omanyi AI naye yajja. Naye ebyaddala olaba obutambi buno kusaasira obulumi Mwanga Kivumbi bwalimu. Kuba amanya ali mu kkomera nga talina musango. Ate n'abaana abaafa yali abamanyi baana b'abakwano be, mwana wa gundi, mwana wa wali, era alina we yagenda okuzika n'abagaba naye mu nsaasire. Mbalabyeko ngenda na kuzika gundi kuba batazika olunaku lumu.
leero wano kubanga babazikira ennaku nga 3 naye yali kuzikanaga mu Nsaasire tugenda kusanga nga tuli in touch tugenda kusanga tukolagana bulungi naye ebintu bino biri out of my control ngate nawe osobola okukiraba omuntu ategeera anyway katosabe kooti eyinza okuzuula amazima naye political court ye Uganda biba biralamukko naye simanyi oba babikkiriza ng'obujulizi omanyi n'obujulizi buno kooti enazuula amazima emitendera bwesaba obujulizi kooti esuula amazima oyinza olaba buno obutambi n'ogamba waki towaayo buno n'olaga omulamuzi n'agamba obwo si bujulizi kooti ezuula amazima nga waliwo n'amazima olumu agakola ki agasimba emabega abakola okuva ku ntandikwa n'ebikola bye bakola bakola bulimba ate nga bakulaga nti baliko amaanyi gaki ga gavumenti kati awo kooti enazuulirawo amazima tomanya kooti katulinde tulabe sobola okugiwaayo benefit of doubt n'ogamba maybe this time round wekikibanga kino kikkirizibwa nti obujulizi buubuno bwendeese babuverifying katulinde tulabe eri awo mu kusoma vidiyo naye esobola okuba nga sinnyangu nga wokirowooza batenewe ina amaanyi mangi nalabyewo bwe yaganya okwewahaaga aba mutuuse leeti mukakkani temususa kajanja wano temukola bwe muti naye nga n'abali e Masaka nabo ate bamuvaamu bagamba akalulu yabba kabbe banne bennyini ki ekiri e Masaka ekiri e Masaka kyekino wammanga nze bwe natunulidde e Masaka ebintu bye nalabye abamu temwabirabye naye nalabye obubbi obutemu obulimba obulyake obufumbekedde mu kibiina ekyo bwe twatuuse Masaka bw'oba tunulidde ababaddeyo Namere yewadde amaanyi naga yalese president yamuyise kumujaganyizaako naye ye n'agamba yabadde atambula bibye abanyo Museveni naye tebamuggyako wiini ye muntu gojjako wiini yekyamiza yekka teryamulese gwe osobola okikkiriza ekyo president walaga tasobola kubanga akyamye bukya kakati mwabaddemu ebintu nga 3-4 yabadde ebyokutunuulira ekisooka Namere ayina gwe yayogeredde naye waliwo eyasituse chairman n'agamba ssebo wano owekitiibwa president ekifumbekezzaamu wano twogedde ku mataka naye wano e Masaka akulembedde obubbi bw'amataka ye mukulu oyo gwe yasonzemu omumanyi yabadde mukulu Sempijja taata wa Namere n'agamba oyo buli ttaka eribibwa ne Masaka alinamu omukono asengudde abantu akoze eki president atunula ne bwe yagambye teyewakanye bayogedde babiri n'omuyago bayogedde mwerabidde erinnya okitegeera ne ngamba nti obubbi bw'ettaka bwonna obutugumeza mu Masaka bali babuteeka kwoyo aba NRM yennyini n'avaayo n'agamba nti ssebo wekitiibwa president mu maaso ga president nga wakiri nti ku bintu byakwasa byama ne bannamuliro batadde ebbali oyo omukyala teyawangula kalulu baamukuba akalulu baamuwangula bulungi nnyo akalulu wonna waali aliwo lwa kivandulo bo bennyini nga be beeyogerera omulala n'ayimuka era president yamugambye sit down shut up ensonga ziri mu kkooti tetuzoogerako ekiwulira kati woba tunuulidde ebintu nga bitambula kyabadde kikulaga nti ebibonyobonyo byonna ebituuse ku by'e Masaka byonna gwe Masaka nga bafunye ebibonyobonyo byonna abadde bamastermind b'ebibonyobonyo ebyo babadde batudde mu kakundi ako era adde beerumiriza bikolobero tewali we yalumiriza munne kukola bulungi ono yabba akalulu oli abba ki ono akola ki ono akola ki era kakata president yagenze okulambwa ng'aswala n'abalekera emitwalo 10 buli omu Namere azigabe era yakugiriza yagamba omukazi ono mulaba Namere mukazi alemera ku nsonga bw'aba ayagala ekintu takuweeza era obutambi obulaga nti ali gumi naye ekyenjawulo wekiri ali gumiti ekyenjawulo wekiri
Munnange nze nalabako abantu abamanyi nga ndabamaje okusinga Nameera oyo. Je bali. Wayinza okuba tewalaba Kayihura. Wayinza okuba tumulabako. Tomanyi namanyi ge yali ayina. Yali tanga president ngalinga mulagidde n'obulagizi nti jangu. Naye ku nkomerero ne kiba kitya. Nze olwaleero ngenda kubuulira Zanero obukkiriza oba tokikkiriza. Omuntu yenna aleetanga amaanyi, obuyinza, obwannatagambwako, arrogance mu kibiina kya NRM, omuwanga y'akaseera katini. A few moments later. Ajja kumunga akaba amaziga. Totawaana naye, omuwanga y'akaseera katini. Era ojja kulaba waneeno bakadaaga balina kyogamba Nameera yali asika kadaaga obuyinza. Ku end of the day nakomererawo. Nalabye bagamba Nameera amaanyi mangi naye waaliwo ko Nantaba bamulabako. Commenting nga nabagamba ate kati gwe tonnatuuka naye ye nga yabayisizaamu. Nabe yagambye temwewa nnyo bufuba w'obojja tojja nnyo n'eŋŋambo najja basobola. Asooka n'akwata ab'NRM n'abateeka ku opposition. Kati wanaakwata ku opposition. Nameera ajja kukakkana. Tanategeera system bw'etambula. Bwe natandika kumunyiga amapensa ajja kikakasa agambe nebagiranga bwereere ajja kukakkana. Gwerindo labe. Bw'ogambye badde manyi ke yasimbudde agenda kugogola NRM. Ayi ngagigogola kuki? Okay. Tuyongera. Okay, nga tumaliriza. Tugenza okumalako wiiki ewedde. Zibadde entalo za social media. Wakati wa Zubeida n'omwana nga abamu bamuyingira. Agamba bukyanga otukyojja naffe tukufunye. Olutalo ne lukyuka ne bagamba abaana temubibateekamu. Olutalo lunene, olutalo lunene. Naye omuntu atuuka ddi mu mbeera eyo namba emu tuze wano nga tulaba abantu abamu. Ne bafa oli nateekako RIP. Abalala ne bafa ne babajjonkera. Zubeida ayinza okuba yafuuse victim w'akantu ako. Mbulira ky'obadde okola oba mbulira w'obadde weeyisa naffe tukulage engeri gye tweyisaamu ki ekigenda mu maaso awo. Nze ng'omuntu ekintu kye nsinga okuvumirira kino nkivumirira ddala. Nvumirira nnyo omuntu alumba omuntu ali innocent ng'omwana naye ng'ebintu ebyo bye twogera ku mwana asobola n'okubiwulira banne nga babimulaze oba ki ekisobola okwongera okukosa obwongo bwe ekyo si kirungi mu kikula ky'omwana kyonna kyaba yakulamu tekiba ki tekiba kirungi ate nga toyinza gaana muntu kwekuba kifaananyi na mwana we. Zanero mu bulamu bw'ensi eno ngenda kuwulira ekintu kimu omuzadde yenna aba asinga kwagala mwana we era aba amanyi ye muki ye mutuufu okiwulira okuggyako bw'osanga omuzadde asobola olumu okutunula esayidi ebbiri n'agendamu kiri eky'obuntu obukulu yayinza okutegeera ekituufu ekiba kikola kiriwo n'omwana yenna mu bulamu bwe aba amanyi omuzadde we yasinga amaanyi mu nsi yonna ne bw'asanga golola n'amukuba oluyinga tata we Zanero afuutuka kankuyitire taata ojja mulaba ojja muwulira bwe bayita taata najja n'akola atya era bw'olaba ng'onaaswala dadi n'omanya ekisanja kijja kuba oliyo ogweri tolwaniranga awali omwana wo ojjamu malamu nnyo amaanyi kakasa nti olutalo lw'osimbula owali omwana wo olina oluwangula era asigalaga nti omulabye oddangayo oyo muzeeyi tasaaga kubanga ye omwana omuto obulamu bwe bumugamba tata we yasinga amaanyi mu nsi talina na muntu gw'amanya kuwangula kituufu kakati bwe kityo bwe kibeera wakati bondi eyebeera wakati w'omwana n'omuki n'omuzadde nze nvumirira abantu abavumye omwana wa Zubeida tekyabadde kirungi era olumu mwe wedda ndabanga abantu bakola emboozi nolaba omuntu ng'asimbye ku mwana naye nga ate ye omwogerako anyiiga
okitegeera nze Bukosi mu media ye Uganda ndowooza nzenzekka ayogerwako bulemu nga wadde opinion ye n'otanyiiga wala mpuliddeko nga nemulunya ku muntu yenna nti oyo yampisa bubi nze omuntu ava okunkalakata ne musanga nga nnambwayo ne tuseka nange wandi bubi kukalina nange nakwasizza nemuga nange nakusuuza omunyago ate ozijukiza kalina ya nnambwayo yali etuseemu omuntu nemuga nange nakusuuza omunyago kale nange era nakwasize nakalakase ne tusigala awo mu mbeera eyo simpalana kwa buli muntu opinion polls amburera kati ebikalenzi ebanayo opinion zaffe zetuwa zijja buli kaseera nga tuziwa ku bantu abaki abalala gwe nange noli n'omuntu omulala kakati ebintu ebimu oyina bigumira opinion oba ozikola ku balala kakati ekifuula ebintu bino nti byanjawulo lwe lutalo olwosimbulawo abantu ne bamanya nti kibayogedde kikulumye okitegeera kati omuntu ng'oli mu media n'abayogera ekikuluma olumu osobola okwegumyamu kubanga ne gubulako aguseesa kuba gwe okuddamuuko kwe kuguseesa kasi toddamu oba oyo okuma ate nga mukuma buli omuntu ojjamuwa ango mwakulumbira onajja kulumba nga akuwemula onajja kulumba nga nyonyola bino onajja kulumba nga akuvoola onajja kulumba nga akola ki oyina okubeera ng'oyina omutima mugumu kubanga kati wano wetutuuse si wabanafu ab'obwoyo bw'enkoko wali wabbali social media y'abantu bagumu kakati oyina okubeera n'omutima mugumu kuba n'abasajja betweŋŋanga batemu bagumu okitegeera oyina okubeera n'omutima omugumu okusobola okufokasinga ku kikulu bino byonna ebikubaako bidiversion biki n'obikola ki n'obivaako n'ogaayira ebbali oba balumbye batya nze nyina kyenfokasinzeeko nze ng'omuntu zanero nze obulamu bwange bwonna njagala nnyo okubbinsana n'omuntu ng'ali mu myaka gye bagamba nti muntu mukulu okiwulira omwana omuto oyo mba ndabika nga amunyigiriza ennyo andi olutalo lusobola okubeera nga naye ekyenjawulo wekibeera waawano bwe ngenda okujja gwe woogamba nti oleeseemu kali akagamba nti abantu ne basanyuka nga balabye omuntu akoze eki afunye ekizibu kubanga baabulwa ddala basasulira omuntu oyo ayina mundu atambula nazo nnya agamba mbwe zimu azezizika kakati be bakuba abantu emiggo ne banoonya bwe bafunire obwenkanya ne bubula kakati ne balinda Katonda babasasulira era okusasula kwa Katonda bwe kutuuka abantu bajaganya batenda mutonzi kaka mutonzi waffe yasalawo kakati gwe nootya olumu noonyiiga ku kujaganya kwabo naye nga weerabidde nti oli yayimirira n'agamba nti tulina olukusa okubakuba ne tubatta komenti eyo nagirabye alabyeko ku komenti eyo yoyogedde oli n'agamba yatubuulirayo ekiragiro kimu aliwo atubuulireyo ekirala like ako koyogedde saagadde kooge naye oli yakateekako kati oliwo otuweeyo ekirala kuba oliwaga nti etteeka ligamba nti poliisi erina right okukuba ne bwe kiba kyetagisa kutta nekutta oli namubuuza kati eri okubiririri ki kakati okaleka olako kabongo kakati mu nsi muno kyetuyina okugendako nze nyina eŋŋombo yange ate nno ngitambulirako nnyo nze kyonjagaliza kyenkwagaliza waliwo n'omusajja waali ku BBS waba malasha agamba kama Katonda bakuume kyonjagaliza nange kyenkwagaliza nze bwonjagaliza okubeera obulungi nze asinga okusabira essaala esinga kubanga mmanyi bwe tubeera obulungi ffenna kiba kyanjawulo bwonjagaliza okuwangaala kyemba nkusabira tuwangaalire wamu okiwulira bw'ogamba nti kaffe kyemba nkusabira tufiire wamu nambe wadde ompise kulitalaba naye nkomyewo kyonjagaliza kyonjagaliza kyemba nkwagaliza buli omu kyanjagaliza kyemba mwagaliza ekyo njagala kitegeere
Omusajja wamwagaliza essala. Gwe nze kyonjagaliza nange kyemba nkwagaliza. Nambe mba akwagaliza ebbaafu wano wakubuuza. Nze nkugambye gwe buli era bw'obeeranga eyo bw'obeeranga eyo gye mubeera eyo n'owulira muntu ng'anyumira saaka namba mwaka emmotoka ekatomera. Obugamba lukululanda. Gwe manya ekyo kyennyini kyanjagaliza. Oba y'oba oyagala ennyonyi emugweeko. Era nze wenkiwulira bwe ppa nga Katonda akitugabanyize wakati. Tosonyiwa. Kyonjagaliza. Obeera muntu mukulu n'ogamba nka Katonda. Boogeza butamanya. Kankubuza ekibuuzo. Lwaki gwe abantu obwakamulali ng'oyagala bakudiza essukaali? Oba waliwo omugabi wa kamulali. Buli bamuwa ku kamulali ate ayomba nnyo n'okusiba n'asiba. Okitegeera. Kati ebintu ebikola ki bwe bibeera. Amazima gali nti mu midiya muno katulina kwegenderezaamu ko bwegendereza. Okulimitinga ebigambo byaffe bye tuteeka eri ku bantu. Naye nze kyesiwagirira ddala. Kino sikiwagira ekyo saagala balimba. Nze siwagira omwana ekikula kyonna kye yakulamu. Oba mulungi oba mubi. Kubanga Zanero omwana we abeera omubi. Omusuule. Weewola kubanga omulungi. Waabawo. Kibeeranga mukaddewo. Omwana we abeera omusiru. Obeerera kuba nayiba omugezi. Ne bw'aba asemba. Era gw'olina okukola ki? Okuweerera. Ate teri mu nsi ayina mwana we mubi. Omwana omubi abijjamize si nfaanana. Kitegeera. Endowooza yeeyo weegwako kuliri pazo lunnabe. Nkugambye omwana omubi abijjamize si nfaanana. Era kyova olaba ne Katonda. Omwana omuto aba talina musango gwonna. Oyo omwana wa Zubeda tanatuuka kusobya kintu kyonna ku nsi kuno. Kubanga tavunaanibwa kintu kyonna. Kye nalabye mu lutalo olwo. Olutalo teruli ku mwana. Kakati olutalo bakozesezza omwana ng'omukazi wanaabeerawo n'avuma mutabani. Emmanduso. Nga baakunoonya dda. Bakozesezza omwana ng'emmanduso nga baamunoonya dda. Basobole okujja bamukole ki? Bamuvumireko. Abaali baamwetegekera. Kuba nabo bagamba yabavuma. Njogedde liripazo kuba liripazo naye agamba baamuvuma naye mwana wa muntu. Era waliwo ne yagambye kali nno ggwe oli kuvuma mwana wo. Bakadde bwe bali ate ffe bovuma bamulekwa abaana bamulekwa. Abo bennyini. Kakati woba mulekwa. Ng'oli nambemu naye ng'olina emyaka meka 2, 3, 4 oli musajja mukulu. Tekikwetaagisa kunnyonnyola mbu ate nze ndi muki. Andi bagamba omwana takula waabwe. Bw'oba weetegeerera oba oli mu kapasite yeerwanira entalo. Nambemu oli mutabani wa muntu. Yes, ndi mutabani wa muntu. Ndi mutabani wa muntu. Naye ndi mu mateeka ga Uganda gagamba nti ndi mukulu. Mateeka. Kati mu mateeka ga Buganda. Mu mateeka bw'obeera mukulu. Ate aga Buganda. N'aga Buganda galina gagamba nti mukulu wadde takuze ku nnyina. Omwana takula ku bakadde be. Kati awo maani mwana. Okiwulira. Baby Zanero. Naye kasita otuuka mu nkola eyega n'ogwozadde. Engero zaali nnyingi. Zaali nnyingi. Ne gwozadde. Akubira engoma n'ozina. N'ozina aba akuze. Aba akuze. Kitegeeza oba okyasobola omwesigisa ekintu. Zanero kati kamala okubuulira. Kati olaba Zanero mama omusomesa. Kakati olaba nga maama wo we wakulira nga alagira bulagizi. Kati olwaleero waaba akugamba aba akulagidde naye mu ngeri y'okusaba. Akuwa akalowoozo. Akulagira naye mu ngeri y'okusaba. Mbadde nteesa Zanero. Kituufu kati ateesa. Oba tukole bwe tuti. Okitegeera. Naaba nga akulagidde naye mu ngeri yaki yakusaba. Nga naye akimanyi nawe tojja kukola ki kugaana. Era nawe olabamu ekikyamu n'ogamba nno maama nno kikyamu kino. Nawe tomugamba maama ŋŋaanyi. Netozeka maama ŋŋaanyi. Era ogamba n'oba tokikole ogamba ne maama mbadde nkusaba tusooke twetegereza ekintu kino. Kubanga puloti yaffe eno bayinza gitwalira obwereere. Era kyendabye nti oyina tayimu w'otuuka nga naawe oteesa ne mukadde wo n'akola ki n'awulira. Kati w'oba tonatuuka ku ekyo ono ali mayina nze simu era nze Zanero kyova olaba nze ku kitimba kino ndaba abantu nze mbiisana
n'abantu bakulu. Atobisana n'abantu bategeevu. Kasita omuntu omulabamu obutali butegeevu totera kumuwa budde. Era nze kasito kikuzuulamu. Bw'ondaba nga sikuddamu. Manya sikubalira mbali bentegeera benzuula nti banjawulo. Nze abantu benziramu nziramu abantu. Naye nziramu omuntu anakitegeera. Muzeemu ntya. Era gwe nasanga ne tunyumyamu. Okiwulira. Kati oyinza okuddamu omuntu. Nga yakutandise gwe n'omu opinion yo ye nalufula oluki olutalo kyovola bakati abantu nze benziramu ne bengerageranyako nkakasiza nti bategeera kasita nkizuula nti omuntu otategeera tomuddamu mba sikyamuddamu kwe kuba enku okuma omuliro kati sikumamu muliro kubanga we gubulako aguseesa guzikira omuliro gwonna gutambula na museesa kati Zubeda yagwesesereza ne gutambula era wiiki eno eweweddeko ndooza yabadde nze ne Zubeda nansambya furniture esawa ne senga acid naye anti senga acid bracket Zubeda byonna ozingira omwo kubanga senga acid nakyo kyatambulidde mu Zubeda ya weekend yanyumye okiwulira naye nze abantu bonna akwata omwana w'omunaga nti oyo mwana mubi ogenda muwaayo ku mulungi olinayo abalungi boogaba nze kyenzikiriza Zanero nti buli muntu yatondebwa ku nsi kuno mu kifaananyi kya Katonda buli wemala okumanya ekintu ekyo nti omuntu yena atondebwa mu kifaananyi kya Katonda kitegeeza buli wengamba nti omuntu mubi mba nvuma Katonda yennyini kubanga ye yasalawo abeere bw'atyo Sina muntu yenno ba mwana wani gwe ngamba nti muki era nze munkwate bulungi nsobola okubbinsano bazubedo bakasuko baani mu bukulu bwe sagala nnyo gatta mbaana be kubanga ebintu bingi ebyokubbinsana ne Zubeda ne yamulinde dda yabalema bulemi ne yamulinde dda ebintu bingi ebyokubbinsana naye nga tonnagenda ku mwana we Chovola banze nayagadde mu kantu kano ketukola tuleme kuwebuuka nnyo abantu bano abamu abaana tubalizavinge kubanga n'omwana oyo kula kubanga ate abamu bajja kula nga bwetuli aga nti omulabo oyo yakuvumanga ate bwino tavunda ate naye abantu beewuunyisa osobola okulaba omwana ng'omubinga muto muno mukulu omubiri ne gukyukira ddala n'akyuka so anyway era nze ndaba omuntu asobola okukwata akatambi n'agamba ekitufu kiri nti omwana wo mubi nnyo omwana mubi kintu ekyo tekimpisa bulungi nze nyina abakyogera ne seewuunya nga ndaba kyeyandivuddemu kati nyina akyogera nempulira nga neewuunyiza nnyo kuba waliwo omuntu olumu goba nga obalamu obwongo obutegeera ng'estatement eyinza kufulumya ku muntu alina bwongo bukola ki butegeera ng'estatement ogireka n'ogireka kati ate waliwo ababufulumya abalala nga bya lutalo kyekyo kyogambye nti tuba tukola bino ebintu naffe tuzuule di lutalo ki oli anaakugamba nti naye senga peegi zikyukamu nga nze ndi eri banampisa batya kakati waliwo time wetuuka nga abantu bakusindikira kikompola kya lutalo nti ye tomubuulira bo mujja kuba wabula wakakasa nti gyaleeta Little Boy ejja kuba Hiroshima egiteeke ku ttaka kakati ye tomubuulira agikubya atya kakati ng'anoonya weakest point zo nga naye kwaze okuwangulira wabanga muntu bwamanya nti Zubeda w'omulumba direct abagumite bw'onaakwata ku mwana nkola ya bakibanda ba firimu bambi abaana be ne family ye omuntu asobola omuleberera n'anoonyayo omwana naga muyina wano n'abantu bannaye kati kisoko gye tujje mu ndagaano bakatero batera okukozesa nnyo akantu ako okuwamba family yo okukozesa kye baagala kubanga buli muntu aba n'obunafu bukola ki kubanga katero togenda muwambira kibanda we agambe mu business kanye era agamutte tewali buzibu ali replaceable naye family yes
Anyway, bado wado nako olwalero Iron the Press nga bwe nyo tubatusibwa kaji asinkiza musomi wadduwa gwaine ebizu byenjawulo so mukubirako ku namba y'essimu eyo nobeera nga osobola okubeera nga otambula naye. Ate era ne nkujjukiza nti Airtel Money ekugamba there are over 50 million worth of prizes zolina okubeera nga owangula. Simply use any merchant. Simply pay any merchant using Airtel Money to enter weekly draw to win smartphones, hotel stays, spa treatment, dining vouchers, and so much more. The more you transact, the more your chances of winning. Use my Airtel app or dial *185*9# to pay at any supermarket, fuel station, or restaurant, and more. Airtel Money is accepted everywhere. Airtel is instant, secure, and borderless. Airtel Money regulated by the Bank of Uganda. So bakugamba kozesa Airtel Money okusasula buli kyobo okozeseza. Naye nze nga tebampa kirabo. Nga nkozesa merchant ye Airtel bannaye. Gwe kati gwe tuli miliyoni 5. Tuli mu miliyoni nga mmeka oli waba wangula. Tomanya engeri gye guba omukisa. Nawe ojja kufuna. Okay. We out.